Dokolo basiibye mu keetalo wakati nga beetegekera okwaniriza ssentebe w'ekibiina kya National Resistance Movement era nga ye pulezidenti w'eggwanga lino Yoweri Kaguta Museven ng'ono asuubira olunaku olw'enkya okuyegera munna NRM Adong Janet Rose eyeesimbyewo ku kifo ky'omubaka omukyalo owa disitulikiti eno. Enguudo zonna ziyooyooteddwa nga tractor zisiibye zirima okusobozesa pulezidenti okuziyitamu nga tafunye enkeka yonna, nga ssaabakunzi w'ekibiina kya NRM omukyala Rosemary Nansubuga Senninde akunze Dokolo okujja mu bungi baanirize pulezidenti waabwe. Tuwaffe Yoweri Kaguta Museven agenda kujja okukyala Dokolo era ng'ekimuleeta kwe kwongera okusaba okukunga obuwagizi obw'omu kandidate waffe Adong Jen. N'olwekyo njagala okukubiriza Dokolo mwenna okujja mu bungi twanirize pulezidenti waffe omwagalwa ng'azze okwogera gye muli era ng'azze okubakakasa lwaki mulina kuwagira wa NRM ne mutawagira mulala. Ono ategeezezza nti bazze boogerezeganya ne banna NRM okuli Dr. Anne Grace Lalamu wamu ne Alawo Rebecca abeesimbyewo ku bwannamunigina ng'enkya baakuvaayo mu lwatu balangirire nti olwokaano balulekedde Adong. Tukimanyi bulungi nti waliwo abakyala abayimiriddewo mu Dokolo mu kalulu kano naye nga abasatu ku bo ba independent naye nga ababiri ku abo bo tubamanyi bulungi nti babadde be NRM naye nga bwe basalawo okwesimbawo of course tubadde tugezaako okwogera nabo kubanga si be bokka abaalaga okwagala okwesimbawo before wabaddewo abakyala balaba nga abasukka mu bana be twasobola bwe twabannyonnyola ne twogera nabo okusobola okwagala ekibiina okukkiririza mu principles z'ekibiina era abamu ku bo ne bavaamu bana ku bo ne bavaamu naye n'abo ababiri abasigaddemu of course tubadde tukyagezaako okubannyonnyogera okulaba nga tebabuzabuza mu kibiina. Ye Adong leero atalaaza amagombolola okuli agwatamu ne Dokolo ng'agenda asaba Dokolo bamulabire nga ddala basobola okumusindika mu paalamenti abakiikirire ng'ate ye munnakibiina kya FDC Dr. Rosemary Agwal abadde mu ggombolola ye Abata ne Town Council ye Abata. Adong afukamidde wansi ne yeegayirira abantu bamulonde asobole okubakiikirira mu paalamenti ng'omubaka waabwe omukyala. Kampeyini zino za kukomekkerezebwa olunaku olw'enkya nga Pulezidenti Museven agenda okuziggalawo n'enkuŋŋaana ez'enjawulo bbiri ng'olumu agenda kulukuba mu Abata ate olulala alukube mu Agwata wakati ng'anoonyeza munna NRM Adong Akalulu. Nze Anet Namatovu ku lwa KSTV Agaleero.